Program Gyenvudde buli lwa Sunday okuva ku ssaawa emu okutuuka ku ssaawa 2 ez'ekiro mwe tukuleetera abantu abakoze omukululo n'ebyokuyigirako mu ggwanga nga bakunyumiza emboozi y'olugendo lwabwe mwe bayise okuva mu buto bwabwe okutuuka we bali kati. Ebyewuunyisa, ebisesa, ebiyigiriza n'ebizaamu essuubi byonna mu Program Gyenvudde ne musajja wa Kabaka matovu birimu ye. Oli ku CBS 88.8 radio y'obujjajja. Program Gyenvudde yegguse obuseke bweti era engobye bumale. Nze musajja wa Kabaka birimu ye matovu. Omwana enzaalo w'ennatita Kalungu Masaka mu ssaza lya Beene Buddu. Ali ku CBS wenna yonna gy'oli gy'owuliriza nkwaniriza nnyo. Tusaasira mmwe ababiyita mu kusomoozebwa, kulwala, kulwaza, kufiirwa, tusaba Mukama abagumye. Ate nammwe abafunye ebirungi, abakoze embaga ez'engeri ez'enjawulo, abafunye ezzadde, bonna obuwanguzi bwe mutuuseeko oba mbyanfuna n'ebirala, Mukama yeebazibwa olw'ekyo. Pulogulaamu Gyenvudde obuvunaanyizibwa bwange ne bakama bange aba CBS kuleetera abantu mu ggwanga muno abalina kye bakwongerako. Gamba mu by'obusuubuzi, bya bulimi bulunzi, bya njigiriza, bya mizannyo, bya katemba, bya bufuzi, bya ddiini. Nze kasitabanga nti leeta gundi abavubuka naddala b'omulembe omutebi guno babeeko kye bamuyigirako nga nze muleeta. Olunaku olwaleero ndeese musajja mukulu, muzadde, naye mu byonna ate musomesa n'olwekyo munnabyanjigiriza. Omukulu ono gwe njogerako musajja munnabuddu, nankubadde mu kiseera kino awangaalira mu Busiro, naye era ebuddu tavaayo kuba jjajja mwogo n'ettooke lyawaatira mu Busiro. Yaliko President wa Uganda Boxing Association, yaliko Ssaabawandiisi kale muyita Secretary General w'olukiiko olufuzi olw'Obusiraamu mu biseera bya Mufti Luwemba. Omukulu ono n'Obwakabaka abuweereza nnyo, yaliko era Ssaabawandiisi wa kkooti y'Obwakabaka eyitibwa Kisekwa n'ebirala bingi. Musajja Muyisiraamu, ate mu byonna anajjukirwanga yaliko Deputy Master Kibuli, n'avaawo n'aba Headmaster okumala ebbanga ddene Kololo High School. Ebisigadde ajja byeyogerera. Gwe njogerako ye Hajji Kamoga Isaaka Waalabyeki Bukenya. Nakwadde erya Bukenya tetera kuwulikika naye kale yoyo. Hajji abantu ba Ssaabasajja Kabaka abali okumpi n'ewala, abali ebule n'ebweya bakulira bulungi ku leediyo eno ya Ssaabasajja Kabaka. Sooka eggambe nti osooka obalamuseeko oba batolere ku salaamu, naye kale okukuba ku ndaala kikulu nnyo. Mwenna abawuliriza ba radio CBS radio ya Buganda, mwenna gye muli, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsanyuse nnyo okubeera mu radio ya Ssaabasajja wano, okuba nti abantu abali ewala n'okumpi basobola okuwulira ku ddoboozi lyange. Weewaawo. Hajji amannya ge njogedde geego? Amannya geego Hajji Isaaka Kamoga Waalabyeki Bukenya. Waalabyeki yajja ng'azaala kitange ate nga nze namusikira. Bukenya ekitange yennyini anzaala. Kati nze bantuuma erinnya lyange lye bantuuma Isaaka Kamoga. Erinnya enjatula yaalyo nga si ya bulijjo. Saaka. Okay. Lya Kiisiraamu nalyo njala okumanya bumanyi. Erinnya linnyini ttuufu liri Isaaka. Era okuva mu buto nga nkozesa Isaaka. Naye nga buli nalaba mu maaso eyo nasomera King's College Buddo. Mu kiseera ekyo twalina abasomesa nga bazungu abasinga obungi 20 n'okusaba nga bazungu. Abaddugavu baali mbana. Kati nga bampita Isaac.
Nenga no sagala ku ngizijukira nti lule yakyukira buddo. Nga naye banampita Isaaka. Nja kuba ebifaananyi bizaate erinnya eryali abaki ly'Abasiraamu. Kiraba nga Mateo bali sobola kwogera Isaaka. Kandi saleko libeere Saka. Ngate Saka lyawukana ku Saka. Kuba Saka lya Kiganda eringabi. Era libuddo wali muyimbi nnyo. Naye ng'eryange Saka. S-A-K-K-A. Hajji oli ku CBS. Abawuliza CBS mu kiseera kino pulogulaamu eno Gyenvudde. Hajji ozaalibwa ddi era wa? Nzaalibwa Misanvu mu Kibinge. Mu ssaza lya Ssaabasajja Buddo. Nzaalibwa taata wange yali ayitibwa Mwalimu Haruna Bukenya. Oyo Mwalimu Haruna Bukenya yali mutabani wa jjajjange Hassan Waalabyeki. Mama wange eyanzaala yali Mwajjuma Namato. Yali Wanjofu. Nga kitaawe amuzaala ye Katta, Sirimani Katta. Ekaluubwa eyo. Era kitange gye yagenda n'amunoonyaayo n'amuwasa. Kalubu kiri mu ssaza ki? Mawogola. Ssaza Ssaabasajja lya Mawogola. Hajji ozaalibwa mwaka ki? Nazaalibwa mu mwaka 1945. Gy'emyaka 7. Yes. Mukama jakuumi. Yes. Ewa Muzeeyi Bukenya amaka gaali gafaana gatya mu misanvu ebiseera ebyo? Mu kiseera kyange eky'okuzaalibwa kwange myaka 45 ogenda okutegeera ennyumba ya ssubi. Ennyumba yali ya ssubi. Amabaati ge tulaba ku misanvu Kibinge kya Saaka oluvannyuma nnyo ag'ebbeeyi ago gonna gwe wazaalibwa mu nnyumba ya ssubi. Era ennyumba zaalinga za ssubi mu biseera ebyo. Kaakati kakusese kitange okusobola okuzimba ebbaati yatunda loole y'emmwanyi. Loole y'emmwanyi nnamba loza 1952 awo nga n'okutegeera otegeera. Nali ntandise okusoma. N'atunda loole y'emmwanyi n'afunamu ennusu 10,500. Loole ennamba ey'emmwanyi n'asobola okuzimba ennyumba ey'ebbaati. Kati Hajji awuliza CBS. Loole ennamba zali loole kika ki biseera? Ezo ziriwo Austin. Bedford. Zezo zaliwo biseera ekyo. Loole ennamba siringi 1,500. Okusinziira ebiseera ebyo emmwanyi zaali za bbeeyi. Zaali za bbeeyi ku ssente ezo. Zaali za bbeeyi. Zaali za bbeeyi kubanga 1,500 zaali sente nnyingi. Ng'ozikwatako. Yes. Zaali sente nnyingi. Ng'olubayisikolo ligula ssente nga mmeka? Tugeraageranya olwo. Kakati gankusese. Mu biseera ekyo abaagendanga e Makka abaalinnyanga ennyonyi nga bajja ku ennusu 15,000. Zaali za bbeeyi. Olwaleero giri miliyoni 2. Tiketi n'ebigenderako. Naye lulizaalinga beka 15,000. 15,000. N'olwekyo mu kiseera ekyo sente yaffe eya Uganda yali ya bbeeyi, yali nnene. Olwo muzeeyi aleeta ebbaati. Aleeta ebbaati. Ng'olwo wali olirabyeko ng'omwana? Ati awo we yaleetera ebbaati nali ewa mu P1 oba abewa mu P2 biseera ebyo. Yes. Ali ku CBS mubuulire obulamu bw'awaka obwanamu 1940 nyumba ya ssubi obulamu bwaffe era ndowooza bwalinga obulamu bw'abaana ababeeranga no mu biseera ebyo. Twali bagagga, twali middle class oba middle class oba twali tutuuseeyo simanyi kumanya tubayita middle class simanyi oba twali tutuukayo. Naye nga embeera yali bulungi tuli mmere yaffe. Mamange waba mama wange kwa kitage yalina abamama babiri mu kiseera ekyo. Naye nga balima ate nga balima ensuku. Kiseera ekyo ensuku zaali za mulembi bazirimba bo bazirimira sigaba nti bapakasi. Olide naye yalimanga lumonde muwogo ebyo byonna byakuba bapakisi abalima mu mwanyi. So sife kulya festival ku lumonde ku muwogo emmere enkalu awaka apakasi nga bavaawa Imbalala
e Rwanda ekigezi kibavanga ne bajja bali kakati singa amaka olwo mu nnyumba olwo muteeka mbuga ettaka twabaganga ne muli okola eddaali omuntu atekanga ettaka okubaga ne muli twabaganga ne muli nemukuba eddongo munda oluusi abayagalanga twamalangamu n'obusa ate n'obusa afe abatalina nante naye nga sobola okwijja mubaliraano abalinanga ente nebatuwayo obusa netumalamu namasomero ge twamalanga mamaale gye mwasomera nga babatuma amasa nze nasomera Isaaka primary school era tutwale buterevu mu kusoma otandika mwaka kira wayina emyaka okusoma ebyange bisesa natandika okusoma mu 1951 ng'oyina emyaka 7 buterevu P1 ninyingira P1 tuwali bino bindasale tebyaliwo mbiseera naye tuwali ndasale ninyingira P1 Isaaka mailo ga 3 okuva ewaffe wetwali emisambo genda Isaaka mailo ga 3 essomero ly'abasiraamu lyaliyo omu ekitaga engeri gyaliyo omuwalimu musomesa w'eddiini enyina okusomera musomero lyaffe ly'abasiraamu era nosomera eri eddiini kaakati nga tutabuza bigere era nga bukyali mailo 3 ng'ebyengatto muwulira biwulira engatto oba engatto nazifulira natazambala ddi naye nga zo wali ozimanyi nti waliyo engatto waliwo abagagga abantu abali abagagga muserega mugali balina engatto naye ffe amaka gaffe sige gaali amagagga magali maavu muzaalibwa abaana bameka mu famire maama wange yatuleka abaana 5 bwetukire okufa naye nga abamu bamufaako bambi yazaala nze nadda ku balongo ndikizza ate abalongo ne banzirako ate era nefuka kigongo maama wange naye bonna mukama yakola ki yabatwala bakyali bato batuuka tebaneza na myaka bambi kati oluvannyuma n'atuzaala twasigala abaana 5 mu kiseera bwe yafiira yatuleka batuli abaana 5 nga ggwe olina emyaka emeka yafaani Makerere University Hajji oli ku CBS tutwale mu P1 gye tubadde nasoma P1 Isaaka byonna eddiini n'oluzungu biki naye era nasomanga mu Luganda oluzungu mu biseera ebyo oluzungu tutandikira mu P5 okusooka wano wonna obutabo bya Luganda kakati Isaaka twasoma netuuka mu P3 bwetuuka mu P3 nga Isaaka ekoma ku P2 ogenda mu P3 tewali P3 essomero ly'emisanvu erya baprotestant likoma ku P2 essomero ly'ebuyoga erya bukatuliki likoma ku P2 n'eryobusiraamu likoma ku P2 kati awo nga sirina wendaga kumpi kusomera P3 munnange muliraana waffe twali tuli myaka gye gimu ye taata we walukanga n'amutwala emitete ng'ayinayo mu bareverandi abo emitete eri emawugola ye n'asoma P3 nze n'entuula mwaka mulamba nga muzeeyi anoonya okutwala muwalimu anoonya sina bwe ŋŋenda bwesobola okumpi nga muwulira oluzi Masaka agakaani kaakati 54 abazadde ne bagamba tuteekewo P3 ya private ne bafuna omusomesa n'asomesa P3 eya private nemuyingira kwesasulira tusoma P3 kaakati bwe twatuuka mu P4 era nemukoma netukoma naye abazadde bateekawo P4 ya private ene P3 olwo bagifuusa ya gavumenti organized bwe twatuuka mu P5 era nemutondawo P5 era nebatondawo P5 ya private mumugenda mutondawo P4 bagifudde ya gavumenti bwetyo bwe twagenda bwe twatuuka mu P6 olwo P5 bagifudde yaki eya gavumenti ne baleeta omusomesa fresh okuva ekibuli bamuyitanga Ephraim Ziwa okuva ekibuli TTC bamuyitanga Ephraim Ziwa ekyamujjukira sirimwerabira lwaki tomwerabira
kubanga ndowooza obulamu bwange omu maaso kubwasinziira mu byokusoma. Ziwa Ephraim bamusaba abazadde, tulina abaana baffe abagenze mu P6, tukusaba oba tusomeseze tujja kusasula. Bamulese kusomesa P5 eya gavumenti mu kiseera ekyo oluzungu lutandikira nakankale nja basomesa nga tuyingira P6 mutandise n'okuyiga ku luzungu nga tusomesa. Bamugamba nti avubuka awo kagezi nnyo, bagamba nze Kamoga ako era kuze kwe yasookera. You stand up. Ng'obimanyi nno. Ku stand up nga kimanyi kuyimirira kimanyi kya bulijjo. Nangamba go and touch on the blackboard. Ekigambo go nga kimanyi ne blackboard nkimanyi gye tuwandiikako. Naye touch sikimanyi. Nensituka nentambula go blackboard nengenda ku lubaawo nenyimirira nadda touch on the blackboard nga simanyi kyaŋŋamba. Baba nengamba go back nenzirayo noddayo. Kakati asomesaamu ndowooza sabbiiti ng'emu agenda okulaba mu mazima amatuufu nga situlina bye twasoma kitula kye tumanyi. Nayita bazadde baffe n'abagamba nti abange abaana bammwe tebaasoma naye bamwagala bayite P6 oba yali primary living. P6 ya primary living nja kubazza mu P5 baddemu basinziire basome batuloke mu P6 nga basaba babitegeera. Abazadde abamu bakkiriza nga nekitange mwali abalala baagaana abaffe bageze babbize ne bagenda ebwala. Ebwala yali ya junior ne bagenda ekaukunge abo ne bagenda abavuga ngo bugaali ne balyabulira ffe netukala netusigalamu bakadde baffe ne bagamba musigale musome. Naye okusoma kwaffe kwonna obulamu bwange bonna obumaaso bonna ndowooza bwatandikira ku Ephraim Ziwa. Ekyokuzza emabega mu P5 gwe gwali omusingi gwe. Yes, n'atusomesa ekiro n'emisana. Nze nasitula n'engugu zange nensitwala okumpi n'essomero awaali mwana wa ssengange yali afumbiddwa nensula awo nga n'ekiro Ziwa nsomesa. Ngugu ki mifaliso oba yali bulangiti oba omufaliso kutwalina yabeeranga gya busubi. Pasipala. Yes. Kale gamba okutya. Kakati kirakusomesa akusomeseza kuki? Taala twalina amataala. Musomesa yalina ettaala. Ez'entambi. Nga tusomeseza ku ttaala. Naye twali bameka, twali babiri ffe byasomesanga. Twalinga babiri ffe. Olwo coaching atandika. Nga mama wange ayagala nnyo okulaba nti nkola ki? Nsoma. Tekikulu kyenyo. Mama wange ngayagala nnyo okulaba nti nkola ki? Nsoma. Ate ye teyasoma. Naye ng'alaba okusoma akwagala. Hajji, lwaki omulembe ogwasooka bakadde baffe abasinga abamu tebaasoma genda wala mu masomero gano naye nga bamanyi nnyo amakulu g'okusoma? Kakati abalala sibategeera nsonga zaabwe. Kankubuuze kuba oli munnabyanjigiriza. Abalala sibategeera nsonga zaabwe. Naye kati nga ku mama waffe eddiini yali amanyi Qur'ani ng'amanyi osoma bulungi nga n'ebigarawo byayirimu ebimu abimanyi bulungi ng'amanyi omugaso gwaki gw'okusoma. N'olwekyo ng'ayagala nnyo tusome. Naye ate nga nze omukulu nze ndi wawaka mwannyinaze omulala yali mwana wa mama waffe owokubiri basomanga ekira Saaka. Bano bannyinaze abamama wange bajja luvannyuma nga nze nvudde n'emisiri ya Saaka ngenze wala. Hajji oyingira P6 nga nze basinga otwa headmaster bamuyitangani erinnya ndyerabidde naye nga yaliwo ng'ate ahaddewo okuvuganya anaawangulwa test ye ey'okubala ng'amwayo ennusu emu. Zonna nze nazitwala kuba nze nali mbasinga okubala mu ssomero. Nusu emu ng'ogulamu ki? Ennusu emu yali yamaanyi nnyo. Ng'eyinza ogula ekibbo kya paani ekibbo kimu Kabalagala ayigulanga ssente emu. Ennusu emu yalimu ssente 10. Ogula ekibbo ekiro ekisooka n'ekiteekawa n'okigalira banno. Twali mukaaga bafuna first grade. Nga nze bakulembedde era. Naye ng'ebiseera ebyo okufuna first grade
ekisajja gw'amaanyi nnyo kulitirivu kakati twakola speakidde yamaanyi nnyo nnungi nnyo nga omugenya mukulu yali headmaster w'Ebwala junior school ate nga gyogenda okusoma kolaki etulina okugenda okusomera abalala bali kakukungerayiga amasomero ago ag'abasiraamu Bwala yali ku top yali headmaster w'Ebwala bamwyitanga Shaban Nkutu eyafuuka minisita mu gavumenti y'Obote 1 Shaban yali omugenya mukulu ku speakidde yaffe gye twakola nitumusanyusa nnyo ebikukwata byetwasomanga ennyimba ebyobusiraamu byetwasomanga nanze basinga okusoma irimu nasagamba nti mwenna abaana abayise mujebwa abaana twayitako 9:17 mwenna bawadde ebifo Ebwala tewali interview kuba biseera ekyo ogenda mu junior nokola interview naye yatuwa ebifo tugenda Ebwala mayiro meka okuva ewaffe emisanvu mayiro 12 ng'otambula oti nvuga gaali bangulira akagaali bicycle bicycle maanyi ga kifuba yes olwo ku ssomero mulyayo kiwali omwatulya P6 mawulu twatwalaga mawulu twalinga mmere gyebafumba eka babamba baffe batutekeranga amawulu baba tugavungise mu manda negokya gakola emmembe musalizo bagabagera mundagala negabaitako naganisani geriweraeberanga ng'osiba eggolu lyo nolitwala kankusesemu abamu twatukanga mukuba ate bannaffe gurupu zaffe nti eryo tulirye gasula tuba ku ssomero ku makyoko sumulira tunalya eryaffe nasumulira tulye mukubo mutambulamu tutambulamu kati bwetutyo bwetwali Hajji tutwale mu junior school twagenda mu junior twali twagenda mu junior Ebwala headmaster natuyita bonna eyawadde ebifo okuva Isaaka natukumira bagamba nti natuyita mu office naga nti baana mmwe mwavudde mu kibinge naye ngezezaako okusomesa abaana abo mu kibinge bannemye naye mbegayiridde mmwe musomeko naye muyigimise ekibinge nga musomye mweyongere kuwaggulu olwovuga gaali okumisango okudda Ebwala mayiro 12 agenda nabadde twali tuligomba okukola ebibuuzo ebitutwala mu J2 ono J3 yali evuddewo kubanga bwetwayingira mu J1 J3 bwe yasembera yabeeranga J3 yasembera nokola junior living ate fe aba J2 nga tukola senior entrance kakati awo twali tugenda okukola ebibuuzo ebitutwala mu J2 ikagaali nikankuba ekigwo kankuba ekigwo nebanzijjawo mu luguudo nga balowooza nfudde mateeka ebbali malika kikaaga 3 ng'ozikidde oluvannyuma nempawa mu kabwenti bwe nasooka okola yali munange otuuka eggaali kuva ku kyalo babwyitanga edirisa lyazi dirisa nakola ebibuuzo kumande tukola ebibuuzo kyenasookera dirisa kumande nakola ebibuuzo nebakubalira nentereera naye nga munnaye bwe nali mpeese mu maaso yavaako okugwa kwaffe wawekera wano maye ebigere yabikuba omuntu yali atambula kati gaali nemutagala netukuba ku mayinja tiyamenyeko yanubuka nnyo ate nze naluka katona nnyo ku ngalo wano wabula eriiso lino lyakono nagaluka wansi leka wagwa ku mayinja nejinja lyali ntemi oba yemera egaali lyankooti awosimanyi nga batujjawo batwala ku ddwaliro Masaka bakiberera ali kuyisa emazzi atekemu n'omunnyo alinyika erijja kutereera naye munnange yali alunguse nnyo kakati ova mu J2 kati ekola ebibuuzo twabikola ntibiyita kati bwengenda mu J2 ninga naye naafuga gaali lulyawo kati nagamba nti mukidda
waliwo sengaawo eyafumbirwawo kangenda mubuuzo bwana asobola okusuka agenda mukidda nemayiro tewerotukewa nigenda mukidda singa nakiriza okusuka wabiranga senga andi akaseera nakiriza okusuka yasulayo etaabu emu nanoba mufumbo osigale wamukoddemu banamugoba bayamugoba ayina ebisolo byakola namugoba ng'amaka bwe gabeera nkoze ntya ngenda okuddamu kati siyalina gaali naye nga bannanga bava mu kyalo abakyavuga eggaali webali nebanteekanga ku gaali bw'amala ogenda sengawo bamufubutudde naawe mukoddomi we yakufubutudde nalibaddewo nani yali twalifeka kati ate oyo musajja alina amaka amalala gabakyalo yasobola kubeera muzikabuna bannaye bandeetanga kati twamalako ttaamu esooka omusomesa wange Efraim Kafeero oli yali Efraim Ziwa yamusomesanga Luzungu Bwala omulala bamitanga Jumba Masagazi omumanyi Jumba Masagazi tomumanyi bweyansomesanga nebalagana n'omukyala yali mukyala wa Dokita Bagumba yali Nansi Masaka mutwale naye nga mukyala wa Dokita Bagumba ng'asula omukumbu omanyiibu bulungi kati abasomesa n'omusomesa oyo omu Kafeero naye ng'asula mukumbu nagenda namwegaina nga ndiwali wali omwana waffe badde kusaba okusuzula eno omukyala nakkiriza mukyala mukafiriki emusiraamu naye nakkiriza okusuza awo wafaawo oluganda olwannamaddala omukyala oyo naffe naddala maami wange yamwagala nnyo era amuleetera kati omukyala nebanjagala nnyo ate nga emirimu awaka nkola abaana nze banaaza egenzi nziboleza basiraamu lumukulu tewasanga buzibu maka amakatoliki ennyo bwe batyo balya bibalya ebikontana n'eddiini banjagala nnyo ate okusooka nga ali muzanyi wa mupiira ne mu ttiimu eya primary eyekirasaaka nga ndi mu ttiimu esooka kati bwe najja ebwala olwokuba nti nsuze kumpi nenyingira mu ttiimu olweggulo nga tumaze okusoma nenyingira muzanyi mupiira omusomesa Jumba Masagazi yali omukulu w'ebyemizanyo nagamba mwana wali wuliddewa lwaki bulijjo tozanya mupiira kusobola nti mbadde mbawala nnyo nga mvuga kagaali njagala toli kuba mu ttiimu y'essomero era okuba nenyingira ttiimu y'essomero eya juniya eyebwala ttiimu esooka nga ndi muzanyi mupiira mulungi ddala Hajji omalako primary J1 J2 malako J1 J2 isa junior nyinasomero ebwala ebibuuzo bigenda okudda tukola ebibuuzo senior entrance bagiraga senior entrance junior living yali omu J3 nikibikola kakati choices somesa mbuuza ogenda kuteekawo choice Efraim Kafeero yali asomesa Olusumu nga ati mufaaso isingana giteeka Kibuli nambuuza lwaki ngamba somero lyakatandika bwenaabasikoze bulungi ate omusiraamu balina okukola kibalina okubala nambuuza nti okolerera butakola bulungi gwomu ku baana baffe abasinga obugezi nolwekyo tomanyi masomero malungi munsi bikoze nga manyi Ntale Buddo Mwiri Nyakasula Mwiri teeka first choice okusomero lyagala erisinga obulungi nteeka first choice Buddo King's College second choice yiteeka Nyakasula third choice yiteeka Ntale kakati choice eyokunanya nateeka Ekibuli nga tukola bibuuzo junior living tuli abaana 7 abatadde first choice King's College twali 7 ennaku nga zijja bwe ngenda okulaba headmaster ali nnyo mu byobufuzi ayingidde nnyo ebyobufuzi era gwe omwaka ogwasembayo okusomesa ebwala mwaka ki nkaaga byabufuzi ki byali ayingiddemu ati awo betegere okulonda kati UPC tumanyi twalonda mukaaga mugumu Hajji nga muli ebwala mwafuna omukisa oguyingiraku mu kibuga Masaka ng'abaana era bwe twayita ekibuga nga kifaana kitya mutwawuliza CBS walimu abayindi bangi
bali abayinza okusinga nga basingamu bulungi. Yes, nga basingamu bulungi. N'amazima kabindi gali awo twayita okugenda ewaala. Hajji mu maka gye wavanga ne gye wayita yonna mu leediyo zaalingako. Twalina rediyo. Naye tewawuliranga nnyimba. Tetwalinanga rediyo. Abaali abagagga balina rediyo. Naye ffe awaka ewaffe okufuna ku rediyo awaka nze nagigula. Mwaka ki? Nkaaga mu etaano. Ng'olowulizaako nnyimba ki? Njala kuwumuzaamu abatuulizi. Amawulire okusinga maama wange yagala nnyo ennyimba z'ekikongo. Ez'ekikongo. Yaziwuliriza bulungi nga zimunyumira naye okusinga amawulire ge baali baagala. Kuba njala kuwulizaamu. Programu Gyenvudde buli lwa Sunday okuva ku ssaawa emu okutuuka ku ssaawa 2 ez'ekiro mwe tukuleetera abantu abakoze omukululo n'ebyokuyigirako mu ggwanga nga bakunyumiza emboozi y'olugendo lwabwe mwe bayise okuva mu buto bwabwe okutuuka we bali kati. Ebyewuunyisa, ebisesa, ebiyigiriza n'ebizaamu essuubi byonna mu programu Gyenvudde ne musajja wa Kabaka Matovu 2 mu ye.